kutimbe kati balamusizza okujja mu kamera okujja mu kane olaba nga nze mu kamera omanya nsonga nsonga ebe nkutteko ku mutima ne kubongo nenga mbalamusizza mwe namwe bali kubaayo by the way mwe bali kuingira mu mwaka mpya bandudde babuuzaako abawagizi bange kimanyi ku TV eno kuliko abandaba nga abawagizi bange balamusizza mwe bali kumpagina n'okunjagala wadde sinabawaayo kipya era standi mulamu temufaayo ebyange mbimanyi nkwata mpola. Okay. Ebigambo bya Gravity engeri gye wabitafuseemu byewunyisiza eggwanga n'okubeera nti beewuunya lwaki Suuna azze bw'atyo kyakukutteko ng'omuyimbi oba oli munna struggle? Kyankutteko nga Munnayuganda. Kyakutteko nga Munnayuganda. Kyankutteko nga Munnayuganda atunulira ensonga mu ngeri entuufu. Mulimu abatunulira ensonga mu ngeri etali ntuufu naye nze ntunulira ensonga mu ngeri entuufu. Mu bufunze Uganda eno erimu abantu babika bingi nnyo naye mulimu abantu betuyita abantu abanoonya omuntu ng'akola ekintu ng'anoonya attention omuntu n'akola ekintu ng'anoonya relevance naye kati waliwo ebintu omuntu byokola oba byoyogera tufuna olaba nga tebyetaagisa nono ebikola byetukola nga tebyetaagisa because ng'ojja n'oŋŋamba nti lwaki kati nga yerawola statement mukulu Gravity bwe yazikoze ye mu ndowooza ye ne mutegeera ye ne mu ye ng'omuntu yalabye nga kyetaagisa okulumba muntu munne Munnayuganda munne n'amusaba eddwaliro but naye nga Gravity bwatakerangako ku maca ne wabaawo amutuma nti genda oyimbe bakati kankuwa ekyokulabirako singa omuntu abayimbi bavaayo ne balumba Gravity waabeera namugaa Gravity wavaayo yonna wansi gye wali n'ofuuka sita abantu ne bakuwagira n'ofuuka sita bwewafuuka sita bazze bakuwagira mu bivuluubyo n'ofuna ssente kati naffe abayimbi tuveeyo tumugambe so Gravity tufunire copyright law gye tusinga okukaabirira ekitegeera copyright law kikwata ku buli muntu tetugenda gitikka muntu omu gwokozeewo ki ng'omuyimbi okubanga copyright law ekola ki etambula so kati kyekimu na kino bwe tojja kugamba Munnayuganda munno naye anoonya muwogo okulya gw'omugambe nti tuzimbire eddwaliro naawe osobola okuzimbayo akalwaliro ku standard yo kubanga n'oli naye tosuubira nti talowooza ku malwaliro talowooza ku nguudo waliwo ensonga lwaki buli kimu kiringa bwe kiri sisuubira nti omuntu omu kati nga Gravity yalina okuvaayo n'agamba Mr. Kyagulanyi nti zimba eddwaliro tuwe kale nze ebigambo ebyakozesa ebyo positi eyo ebigambo ebimu ebyabaddemu nze tebyannyumidde nze ng'omuntu mu ndowooza yange okugamba nti okusinga okulirayo amayirungi ago sijja kuvumirira abantu bagalya nti simanyi kyegabatuusaako nga bagalya naye ate nze mmanyi gagwa mu bimu ku byetwandiise oba ebiragalaga okitegeera kuba gattako ne mukwano gwange omu amayirungi ago gamusiba olubuto ne gamutta so ndabanga ekintu ekitandibadde kya mulembe ku associatinga kulinnya waliyo abanonooza abagambye mbuno Gravity ali mu kwetega ssente obumbi 13 obujja obw'abayimbi olw'okuba nti ekintu kyalwana ali mu kulwana ekintu ate ekibadde kikuba essente ziri ekyo kituufu nze simanyi oba emabega w'ensonga ezo waliyo influence yonna oba waliyo influencer omanyi ze politics si kyekintu kyange nnyo naye kyentegeera kiri kimu nti tewali kibeerawo nga tekirina nsonga lwaki kibaddewo kyentegeera ekyo naye simanyi nagambye bwe nabadde nkola ka TikTok gundi kange kakilipu ako nataddemu ekigambo ekigamba nti mu Uganda tewali buli muntu aliwo akola kyakola akikola alina kyabala so gwomuntu okukwata tipa y'omusenyu n'ensawo za seminti n'ozitwala n'oziteekaawo ezo oba okozeseza ssente sisuubira nti bwe wabaawo ekiteeso ky'okuzimba eddwaliro eyo enkola eyandibadde ekola ki ekolebwa nze ndabanga ekyo omuzungu kyayita provoking okusoomooza kubanga kyemmanyi nti omusajja gwayita Gravity alina essimu y'omusajja gwayita Kyagulanyi I believe muli nkirowooza kyensuubira nti oba oli awayinza omukuba essimu naga waayi mbadde ndowooza nno engeri busaabala eno gyaludde bwatatebaobeerayo bibuto kyolabye otya betuteekawo campaign eyaddwaliro nga tannakola ebyo birabisa nosooka nti ng'amukubidde oba ng'amunoonyezza kyokka Bobi Wine bw'omunonya tomufuna
ngoyakamulaba ali chogamba ali abera mu ggulu abera mu Uganda tabera mu Uganda kakati oba nofuna ngina gyo munonyo la president Museveni anonyeze wanafunibwa okitegeera so nomuga munange nzize wano kugamba nine ekiyozo bwekyo olabye busabala tukola ki otumuteeka medwa nebo tugenda ku social media straight nga tonalaba ono nanyini busabala gwe nolabisa wabeerawo ensonga gy'olinga gy'oyagala okukola kuba kutakula oba otakula oyinza okutakula amazzi amangi ate negakuyiikira negakutwala mu mayengo Suuna kituufu oba oli awo ekyo kyeyakoze waliwo abavuddeyo ne bagamba nate era ne bagamba nti gravity oli mu kukozesebwa basajja ba NRM odivertinga abantu oba kyeyabadde akola ng'alina kyayisaawo nga yatumiddwa simanyi bulungi gravity agwa side ki kubanga nze nga bwe gambye ebyobufuzi sibitegeera nnyo naye okusinza bwe yakoze statement naye nze ebintu byewawandiisa awo ebigambo ebyo byebyandijeeyo ne ngamba kanjogere ku nsonga eno kugamba nti ebigambo byabadde bwe biti kifo ky'okulirayo amayirungi tesikakasima oba balirayo amayirungi ekyenyanja kyo nkimanyi biiki bayinza okuba bakirirayo naye okuva lwe bagira nti balirayo amayirungi nebikifo ekituwe tuteekemu eddwaliro oba tukolere eddwaliro kakati nze ndaba kuba kusoomooza okw'ekika ekyewaggulu era omuntu amanyi ebyobufuzi ayinza okulowooza bw'ati nti omuntu ono akoze waliwo yamu kubanga nze mmanyi olina kulumba muntu nannyini kintu ekyo nga ne mutuula butuuzi nga waayi nina endowooza bweti naye bw'olumba ku social media wano n'olabisa obeera olina kyokyokoza that's my concern okitegeera so gravity ayinza okuba alina ensonga gye tutanategeera naye nze ndowooza nga buntunuzaamu omuzindaalo ojja kumugendawo omutunuzemu omuzindaalo mugaye gravity NRM yakutumye okyokoze ekyagulanyi ye ayinza okuddamu obulungi kubanza ekyo simanyi kyabadde mu mindset ye kukwata musenyu tipa y'omusenyu n'obusawo bwa sementi nga buubwo n'ateekayo kuba mu gravity oyo nakyali wange sijja mwogera linnya mukwano gwange nnyo yaŋŋamba yamuguzayo akataka awa busaabala era manyi alinayo bana akazimba awo kataka kalina nako kasobola okukola eddwaliro waliwo n'abagambye nti avuga emmotoka ya millions 3.5 naye asobola ogitunda n'agulako ekitaka awo buziro obwe ne bateekako ekirwaliro awo gavumenti n'etandikira okwo Kyagulanyi bw'abanga yajja ne struggle abeeko ye byalaba nti byalina otereza mu Uganda ye ng'omuntu amanyi we yatuula n'apulaninga ensonga eyo alabe engeri gyatwala ensonga ye maaso kati ebisigadde bino byonna temugenda mulagira nti tukolere kino tukolere kiri okitegedde Uganda eno erina gavumenti eyayo eteekeddwa okukolera abantu baayo oyo omusajja adde alina kukwata omusenyu ogwo n'obusawo obwo n'agutwala ku palamenti oba enakasero n'agamba gavumenti kuba gavumenti erina amataka ga gavumenti mu Uganda naye nti gavumenti katugambe Namboole yiiyo oba bagikolamu biki situmanyi tulabako bisaakaati n'agamba nti gavumenti nze gravity neekalakasiza ffe tetutegeera bulungi lwaki Namboole mwagiteekako ekisaakaati tetumanyi wabeeranga omupiira kati tetumanyi biriyo n'ayiwawo obusenyu bwawo n'obuseminti n'agamba tutandikire wano Namboole tumuzimbemu eddwaliro kubera bya ttaka lya gavumenti naye toyinza kulumba lya muntu erirye n'omugaa nti ffe twagala otuzimbire eddwaliro Bobi Wine tandaba kubeera nti atudde mu ntebe etandika okugamba nti abantu kambakolere wabula alabika alina essuubi nti bwe ntula mu ntebe nja kukolera abantu kati tosobola kuddira musajja akyali muka tukakitwale nti ennaku zino nga Museveni bwe yali musiko ne Bobi Wine kati ali mu kulwana alabe nga yatuuka ku kiroto kyeyayagala ekyokugamba nti Uganda agifuga teyasabye byonna yagambye ayagalako 100 ku 100 bwe batandikira bobaka kibwowa gravity essaawa eno engeri nti byapositinze tebyakuyisizza bulungi gravity just weyayise okusika attention y'Abannayuganda gravity ayimbye ennyimba abantu ne bazaagala just adalina kubawondo ngaawo abantu ne bakkiriza si kugenda mu ebyo tebiina makulu obusawo bwa sementi abutwale ku palamenti ogumwaguyoko kati engeri yeritipa ogumwaguyoko ku palamenti omulala aguyoke nakasero ogusigadde wagutwale ng'Enamboole ze muwadde ekifo kimu simanyi ebifo bya gavumenti bingi naye agendeko Enamboole awaliwo ogusigadde agandi kisebo Mr. Museveni Namboole eno gifuula eddwaliro kubera ettaka lya gavumenti ate Museveni yafuga Uganda naye togenda ku ttaka lya muntu nga naawe olina eriryo oba naawayo erirye busaabala singa yaguyiye ewe wali kalinaaye wali gye yalagaku alina kalina gye yalagaawo yandiguyiyaawo naga kuno omusenyu mugulaba lino ndiwaddeyo nga ddwaliro
tutandikire wano naye liri ettaka lya Bobi Wine si lya Gravity si lya government si lya Uganda lya muntu ye alina osalawo tomuforcinga gwe kuzimbira ddwaliro so kati mu bufunze ndaba nga muganda wange yabadde anoonya ki yabadde anoonya attention naye ate Gravity musajja akuba oluyimba abantu ne baluwa attention n'akuba so bawe ndonga Gravity just anti yabadde yagambye nti bwe tuba tubuzeeko ku sente zijje obuwumbi 17 yagambye mutuleke naffe twerire ku sente birimu okulya sente ebintu ebirimu okulya sente sibitegeera kyovola waliwo obukuukulu bwesiriimu n'omukulu abamu kubakola bamu n'awagira Gravity nti kituufu neera edikenzo bewamu kubayimbi Uganda bewagidde nnyo bwe beegattawo ne Gravity awo eddwaliro lisobola okukola ki ise bwe eddwaliro ligwawo omusingi gusituka kubanga bewamu kuba Mr. Kenzo bewamu kubayimbi ddala Uganda abannayuganda be baweeredde ddala support so akakundi k'abayimbi akamu akaba keekozeemu omuliro kasi kubanga nzijukira ne Alien Skin ekintu kye yakyogerako mu njogera yeemu nti asinga abayimbi mwekuŋŋaanyiza ne mugaa nti tuzimbe eddwaliro tuzimbe biki kwegamba abayimbi naffe tusobola okwekolamu omulimu ne tuzimba eddwaliro ne tukabirira gavumenti ne tulaba ebizibu ebirimu bannayuganda tuga gavumenti gavumenti tukolereyo kino ku lw'abantu so omuntu omu oba Kenzo yeegase ku Gravity nga balaba nti kituufu Bobi Wine ettaka erirye alina ddizimba mu ddwaliro nga bo balowooza talina amagezi galowooza nti ettaka lyange nina ddikolamu kino nabo bennyini balina amataka ekitegeera toyinza kuŋŋamba nti Kenzo talinayo ttaka toyinza kuŋŋamba nti Gravity talinayo ttaka olunaku olwaliro olunaku lwa radio ate mwabaddeyo ekiro mwamucelebratinze mutya kiki ekibaddewo era ekyaddala nze nabadde siri mu Kampala mwana ng'ate otadde wali ekifaananyi kya maama we mumwatakire mwana bw'aba yabanyiiziza nnyo ne maama muleke maama kubanga ebyo ebintu si birungi bikaabya bisigala ku social media abazzukulu bajja bbira babagayi baavuma jjajja waffe si kirungi bambi ekyo si kiwagira naye Gravity oba yalweggulidde ku pata alulwana aluggale naye maama bamuleke okay Suuna njagala wano kano oba oli awo tutangazeemuko nga bannayuganda kubanga ebiseera ebisinga bayimbi bangi tubalabyeko ku National Unity Platform of course tukimanyi nga ebyobufuzi nti oli mu bizinesi ezo naye tulaba nnyo nnyo abayimbi abadda ku sayidi ya Kyagulanyi abatonotono that is abantu nga Bakabako Bayamulo Batopiki Kasente Bawalukagga Bahiwodaman bali eyo tusuubire okulabako ku kitebe kya National Unity Platform kuba olwaleero nti omuyimbi muno bw'avuddeyo n'adda ku sayidi enyigirizibwa n'agamba nti abantu mukolebwe newe muti era bw'avuddeyo n'okola statement si buli muyimbi nti agikoze wabula tulaba Omulangira Suuna nga yalumiriddwa wamu ne bannayuganda olwali tukulabeko tukusuubire okulabako ku kitebe kya National Unity Platform ekyo bwe mba nayogedde ebyo tekitegeeza nti ngenda kukeera ku makya ngende ku kitebe kya nope wabula nze omu ku bannayuganda abalaba ensonga nze nga bwe ndaba nima nti ntuufu nteeka ogyogerako bwe nti eyo singa tekiriiko okuba nti mpagira NRM oba mpagira nope wabula ndi munnayuganda Robert Kyagulanyi bwakeera ku makya ng'atambulira ku kituufu ngenda nakyo ekitekuba ndi munnayuganda ate nange ng'omuntu nina byenjagala byesiraba nti mbifuna so bwe ndaba nga ekiriwo kinkolera kingenda nakyo seetaaga kugamba nti ate ngende wali neerabisembu simanyi nyambala ebimyufu nyambala ebya yero no nzijayo bujja ndowooza yange gwe n'otegeera butegeeza omuntu ategeera nti Suuna kati ali ku kino seetaaga nnyo okugamba nti kuganyiza empagira Bobi Wine sikyetaagisa ekyo tulina entalo nnyingi ze tulina okulwana waliwo n'olutalo lw'obwongo kati atalina bwongo ogaba tukana n'ogwa mu mbi byebyo bimulaba tugende mwojjeko bino ebya Gravity tugende nga tumalize wa Gravity katumalize tuveyo lumu Gravity omwa magezi ki mu mbeere Gravity nga ye omuyimbi Gravity mbadde nteesa ayimbe ebyobufuzi bw'aba ayagala bijjamu akere ku makya Bobi Wine yakera ku makya n'agenda ku muluka n'agenda ku ki n'agenda n'akifuuka MP n'agumira nga nti kati ndongo ngivuddeko kati ngeze byabufuzi Gravity nze simanyi yasoma kwenkana ki ekyo sikimanyi naye bw'abanga yasoma ekimala okwesimbawo yesimbewo mu kitundu gy'awulira nti ajja kulya akalulu ajja azimbira abantu amalwaliro period nani
Okay. akola ekyagenda mu tena maaso kaddewa egenda maaso ekolera ddala bayimbi ki abagikoleramu akati nze ndi muntu ayagala nnyo okukola n'abayimbi abato kati ate abayimbi abato bambi babeera baavu anye wange siri gavumenti ndina sente ez'obwereezi obateekamu omwana ajja wano nemukolera oluyimba oluusi ku bwereere oluusi aleseyo kyampadde nemuleka nagenda yatobe so siri nyombo nateekawo studio kukolera abayimbi wakabi mbobwa oli akoledde mu studio yange muyimbi wakabi mbu studio egende emanyigwa nze njagala nnyo kuba mmekinzeko ku bayimbi bemumanyi kinyumira nnyo okukwata ku baana bano kuba bali abakulu babalina obusobozi so ino studio gitwali nti aba upcoming artists ate abaavu so kiyinza okuba ekizibu omuntu ogifokasingako ennyo naye nga buli lunaku efulumya ennyimba ku bayimbi kitegeeza waba afukamingi nga mwavu ayite wajje wano bajje zisina buzibu era bajja nembakolera ojjanga bwoli zeninga Jesus Christ jangu nga bwoli obakolere abaana bagenda okuyiika wano abagala ebyobwereere n'akatalekeka esente ezo ez'abayimbi ezo obuwumbi 13 buli omu azoogerako nga bwasanze otyo naye nze endowooza yange ku sente ezo tezeetaaga kukwasa bayimbi kati ninyaawo wenyini mwoli mu federation ze federation eyo magendayo mbadde sifunangako omuntu yenna ambuuza kibuuzo ekyo oli muyimbi naye kati nga bwe bantunuzaamu kamera wulira ebigambo byange bino nagenda mu federation nendigistaringa ne mu sako mpayo akasente ke batusaba naye gyendi nga memba naye olunaku lwe nagendayo saddayo kiki ekyakuleeta okuba nga toddayo ekyandeetera okuba nga siddayo waliyo omukyala muyimbi sijja kumwogera linnya tekyetagisa waliyo madamu oyo aninga patroni w'ensonga w'ekibiina ekyo bwe natuukayo bamunyanjulira nemulabako netwogera kazi ali very very welcoming ali easy ali simple mu mbeera ze talina muntu gwatawa matu kati nalina ensonga zange ng'omuntu zenenjagala omuyitiramu enkeera naŋŋamba enkeera mukubira essimu saawa ezi namukubira essimu saawa nnyo enkeera yampa essimu era nkyagina ne musimu yange bwe namukubira essimu enkeera saawa nnya naŋŋamba otuuse nali nkyali waka nga nywa kyayi nga bya breakfast naŋŋamba otuuse yali awo nga yakava mu tulo nemugamba ndi mukulya breakfast naye endowooza yamulowooza kuba awo wabeerawo ebyokulya ndowooza yalowooza ndi wansi wali nkola ki we tutuukira ndi mukulya breakfast kati n'abaako omukyalo omuyimbi munnange gwagandooza gwagamba genda olabe wasuuna akoze eki ali awo omukyalo oyo yakuba bukubi simu yange naŋŋamba esooliwa nemugamba ndi waka ti nga waŋŋambye oli wano ate newunyiza nti okuzo kimu ekiwano nga tetulinawo meeting eyo statement yali emmala nga muyimbi munno yakugamba muyimbi munnange yaŋŋamba badde newunyiza nga nabaddewo eggulo wabaddewo meeting nga ne byenawuddewo nti abayimbi wano bajjawo oba bagala beebaka oba bagala bawuga oba kitegera wano waka tewetaaga pamiti tewetaaga kikuyingira yaŋŋamba badde baŋŋambye oli wano newuunya okimye ekiwano nga tewali meeting ng'ate omukulu yabadde omuntu yennyini eyampita awo nze ebintu byo nali nabyewala dda nga nabiwulira buwuliza n'omuntu eyampita awo yali Kenzo yennyini nga president Kenzo ensonga ezo wazimutunuzaamu namusooka nemukubira essimu namugamba nze Kenzo sigenda kudda awo ti lwaki nemugamba waliwo omuntu akoze bwati naye yabbi kunyonyola Kenzo omuntu oyo wamugamba n'amutegeera era yakolawo Kenzo nga president Kenzo essimu gye nasooka omukubira yaŋŋamba tujja kwogera nga awulika nti akwataganye nessimu nenkireka nemusindikira message nkyaziina nemugamba naye awo waliwo ABCD embeera yadde naŋŋamba ekintu ekyo tulina okikola ki okyogerako newayitawo akaseera akawera nenziramu kumusanga nga tuli ku lumbirwa evening lago awo
omukyalo oyo naye ensonga kenzo nazimugamba kati unfortunately omukyalo oyo saamulaba era engeri gyambadde musaasoka muliko organizinga nemuwanga ku kenzo netunyumyamu ne kenzo kati finally ng'omwega inani omugere planga yeye gamba otya nankuba omwenda nemanya kati nakuba 9 eriga eringa akasaale teyakubongako kyakuwa kifaananyi ki kati kyampa ekifaananyi federation yabalondemu nti awo waliwo essowaani za gold si buli omuntu ajagiriirako ekyo nkyogedde kirambulule bulungi waliwo essowaani za gold naye si buli omuntu ajja mukama katonda nsaba mpa obuwangaazi nga namwe abo bawadde bannamawulire mulimbulire kiriva mu ebiraka ebigambo byange nze katonda yansaasira ndi musajja siina nnyo kiri awo naye sirulunkana ndi musajja mulangira kyamala ekyo kyanyambala nekiggwa kyendi ndi mumativu nakyo sigenda kugwira so obuwumbi 13 esente ezo waliwo abagenda ozirya n'abatajja zirya wadde mwenna muli bayimbi nga bwe anti kati gw'oli munnamawulire kama atuwa obuwangaazi tubeere oli wuli ojja kutunuza omuzindalo guno mu bantu abawulira ze zina zirafuna ze zakola onoowulira ojja kuwulira it's just a matter of time bweba kaki bogamba omuntu oyo oba omukyalo oyo nti omululu mubi